Bannakibiina kya NRM okwetoloola eggwanga lyonna olwaliro bamaliriza okulonda abakulembeze b'ekibiina aba disitulikiti era ng'okusinziira ku bitundu bye tutuuseemu okulonda tekubaddeemu nnyo mivuyo mpozi nga bwe gwali mu bitundu ebimu mu kusooka. Bo bakoze lisiti yaabwe eya kampu yaabwe kati olw'okubanga bo be balina obuyinza ababadde mu ntebe bataddeyo lisiti yaabwe ffe batugalidde ebweru nti eno evudde ku sekuriteriyeti. Sekuriteriyeti yemanye abalonzi aba entrepreneurs. Ekitegeeza bo wano tewagenda kubeera mazima, wagenda kubeera bibokaboka. Amanya ge basomye temugamanyi. Amanya tetugamanyi. Fene waffe tetuliyo. Mu disitulikiti y'e Makindye gye tubadde tusimbye amakanda era ng'eno ewanguddwa Lukyamuzi Hussein abadde ku mbiranye ne Yasin Omar. Yasin Omar oluvannyuma lw'okuwangulwa akkiriza era naawe ensonga ye z'alowooza nti ze zimuviiriddeko okuwangulwa omuli n'ekitundu ky'abadde atwala okubanga kyo kiyina abalonzi batono okwawukana ku kya munne babadde avuganya naye. Tumukulisa bonna si omu yekka, bonna babadde muki kubanga twagala unity mu pati yaffe. Tuli mu NRM, tetujja kuva mu NRM, naye tulina concern akalulu kano tekabadde fair. Tekabadde fair. One, Makindye East ne West. East tulina sub-county meka abo balonzi 6. West tulina sub-county meka 3, balonzi meka 9. That alone is unfair. Ono era agamba nti n'amateeka mu kibiina gagwana okukyusibwamu kubanga waliwo n'abeetabye mu kulonda nga tebateekeddwa kulonda naye nga etteeka terirambika bulungi nonda yaabwe. Kyokubiri, babadde batuvuma. Waliwo okusajja kiwanvu kibadde wano kivuma. Owulira? Then abalondesa bano baludde balondesa muki mu NRM. Ate bonna bali ku saidi yaki ya Lukyamuzi. Jo wabadde meeting mu kalenda. Lukyamuzi ng'ayogera agamba munonde mbawe flaga za NRM n'emirimu. Promising something in an election is rigged. Is a bribe. A promise is a bribe. It's not allowed. By the way, bwetugenda mu kooti bakasazaamu bibaawo buli lw'oyingira nti no evidence olina okukkiriza nti owanguddwa oba owanguddwa. So kati omulimu gwange tujjako okulaba ngatta nti abantu naye nga tewaliwo olutalo lwonna. Nkakasa nti guno gubadde kulaga nti ogwawa era bwe tunaamala oluuyi luliko abaffe bonna abantu baffe. Nkakasa nti tugenda kukolerawo. Abakyala e Makindye bavuddeyo nga bakukkuluma nti kyannaku okubanga ku lukiiko lwonna lwa disitulikiti tekubaddeeko mukyala alondeddwa, kale ng'era nabo bano beekwasizza etteeka nga bagamba yeetaaga okulongoosebwa okulaba nga batunuulira ekikula ky'abantu. Omukyala alonda omu ku baami 5 yebaganye okuwaako omukyala omu okutereeza ki gender balance eganye. Tubadde twagala gender balance kubanga bagamba singa omukyala abeerawo nga yazze bamuwa akalulu naye n'abeera ku ki naye balonzi abaami 5 ng'ate omukyala alimu omu ne batamuwa ki kyansi eyo. Tukkiriza nti mu Equal Opportunities Commission waliwo etteeka eri guidinga ku equity and equality. So tukkiriza nti abakyala twava mu ffumbiro ng'ate gavumenti ya NRM yatujja ku mwanjo nga buli ku bukulembeze tulina okubeera nga tufunako ekifo. Kubanga tubadde twekunze ngaffe abakyala mutu nga twagala creating alliance naffe tufune obwenkanya kubanga babadde bangi nga tetunasobola ne tukkiriza tukola alliance naye nga tubadde tunatera maliriza abalondesa bazze ne batupapya ne bagamba ffe Museveni ebintu omusajja ono byatukozesa twonabunyeza bija esente z'abaana atutwala abaana babalenzi abatwala kaakati omusajja oyo
bannange ffe tubadde twesa omusajja gwe tumanyi gwe tutajja kugamba nti tugamba nti yali atuwaddeko kino oba nedda wabula nga tumumanyi ng'omuntu omukulembeze omutuufu ow'amazima n'obwenkanya. Bo abadde batawagira Lukyamuzi Hussein bagambye nti akoze kinene nnyo okuzza ekibiina kyabwe emabega era y'ensonga lwaki babadde basazeewo okusimbawo Yasin Omar nga bagamba nti Lukyamuzi emyaka 15 gy'abakulembedde ekibiina akitunze butunzi. Abakkiriza mu Bayibuli waliwo ekyawandiikibwa bwe babuuliza nti babateere balaba eyali omutemu ne Yesu Omunnazaaleesi era ne basalawo abaali abakozi b'ebikolobero babateere balaba n'akalulu kano we kabadde bata omubbi bamuwadde abbire eddala n'omukrisitu ne tugenda naye omutuukirivu waffe katufiire ku butuukirivu emyaka egijja naye nga tukyali beenaale. Yasin Omar tubadde tumwesize ng'omuntu atagwera ludda kubanga yakwata omuluka gw'ebukasa gwali omunene ennyo zooni 15 n'agutemaatema n'agugabira abakulembeze abalala. Nga nyimiridde mu Makindye East A tosobola okubeera ne sub-county ebbiri ogenda olwana n'omuntu ng'alina sub-county 3. Service y'abantu tebituukawo. Omwami gye tolondako amaze mwaka 15 nga chairman. Makindye East A totulina kyo tufuna byonna. So secretary akalu kano kabaddemu okutiisatiisa nga ffe abeesimbawo yanaawagira Yasin tagenda kufuna flag. Njagala okusaba President Museveni Makindye division batwagala gitwala maaso betulonze nga tulonda omuntu gwe tulaba nti yalina obusobozi. Ate fulaga omuntu otugamba nti bwe mba temuwagidde ono temujja gifuna, ekyo tusaba President oyite mukulu Yasin Omar ne Lukyamuzi Hussein tulabe nti ekintu ekyo tekiddamu kuwulikika mu Makindye. Nkukubira omulanga guno taata bw'ogenda kuwulira omusajja ono abaddeko ebisanja 3 by'emyaka 15 we yalondera Kyagulanyi yakuwangulawo era y'ensonga lwaki tubadde tumulwanyisa tulete kyamaani Yasin osobole okuwangula division y'e Makindye. Ensonga yokka twagala nnyo abavubuka bali mu bukulembeze okuba nga tubanunula mu bwavu okubateekamu embeera okuba nga beetereeza bo nga bo basobole okuteeka ekifaananyi kirungi eri bannaye bakulembera. Tulina akatulu ke tutunuulidde maaso awo obukiiko abavubuka bangi abatuli emabega ebyali biri mu Makindye. Saawa zino tuli bavubuka ba NRM era nga tugenda kuba tukuyegera ekibiina kyaffe ekya NRM okuva ku byalo okuba tuva ku byalo ne tujja ku miruka ne tujja ku sub-county paka eno waggulu. Kibalizi John, Chris Semana Musemakula, Lake Television.